Now this is Girl Talk, yeah. Njagala mwenna mumpe endowooza zammwe katambi kano whereby ogenda kubanga commentinga na chicho olowooza ku katambi kaneno. All comments tugenda kubanga tuzaniriza kubanga twagala kuyiga ngafa abana abobuwala oba abakyala. There are a lot of mistakes and a lot of mistakes women do or girls do. Nolowooza nti no ekyo kyekirina okukolebwa naye njagala okijjukire you're basing on science ng'oggyeko science. How about you? How do you feel about it? Amanya yenze Sheila Adeta eno ye page yaffe eyabankuba kyeyo kyolina okukola just subscribe ngwa okwata ku kigambo subscribe wabula notification bell tojerabira. Comment box ebeerawo commentinga ombulire amanya go n'ekifo gy'osinzira okubanga ondaba. I'm ever appreciative wherever you are. Abali mu nsi ez'enjawulo mbaagala nnyo Mukama nsaba abenga abaddizawo jjukira we are soon hitting the winter season. Tugenda kubanga tugenda mu winter season, a lot of things are going to happen. Abamu kufe twatandise okulwala ssenyiga, twatandise okulwala ensusu, twatandise obulamu bwaffe bwatandise okubanga bugootana kubanga tugenda mu winter. As you know, winter ekyusa buli kimu. So I just want you to get prepared for the season coming. Tubuzayo nga week 3 okubanga tuhitinga into winter. So njagala mubeere nga mwetegese. Now nkusaba osharinge link eno bannaffe abalala babeere nga batwegattako. Njagala okubuuza abaana bawala, here's the question, yeah. How do you say oba how do you feel like wokeera ku makya ne weegatta n'omwami wo n'otandika nga ovaayo ekyovu? How do you feel about that? Okuvayo ekyovu wansi, do you think it's normal? Okuvayo ebyovu wansi nga mwegatta n'omwami wo olowooza nti nno tekiinaako buzibu bwonna gw'olowooza oli healthy olw'okuvaayo ekyovu? Ekyo nno kyekintu kyetugenda okubanga twogerako wano nga tetunaba kubanga tweyongerayo ne vidiyo eno. Njagala obeere ng'osubscribinga okwate ku notification bell ejja kubanga etuyamba. Abawala bangi nnyo I've noticed nti tebamanyi kintu kino eno. Weegatta n'omusajja n'ovaayo ekyovu n'obanga omulwadde w'ensimbu, ekyovu ne kibeera nga kikuva mu kifo ky'okuvaayo amazzi ovaayo mu byovu. Ogw'omuntu gwe bayiyeemu Coca-Cola nga oba nodira Coca-Cola n'omusula n'ovaamu ekyovu ekingi ddala instead okuvaayo amazzi. Abawala bangi nnyo abavaayo ekyovu ekyo ate n'abalala tetutera kubifuna. Nze nga Sheila Adeta endowooza eno hygiene problem okubeera nga teweerongoosa bulungi. You know us girls tuyina kino, science said this, science said this, science said this. Nze nga Adeta, yes, I take science to be something ekyamakulu naye I don't base on science. Nze obwongo bwange bwonna sibuteeka nnyo ku science because before science nga tannaba kuba into existence ebintu ebiti byalingawo, twalinga tweyonja era nga omukyala okuvaayo ebyovu ebyo during sex abantu babitwala okuba nga oli mukyafu. Ate n'ekirala abasajja abasinga beenyinyala. Tosobola kwegatta na mwana w'abantu n'otandika kuvulula kyovu. Tosobola kuba mu mukwano n'omuntu n'otandika kuba nga ovaayo byovu. Nze ndabanga ekiswaza ya okwegatta n'omwana w'abindi n'otandika oyingira ddayo nga gwovaayo byovu. Ndabanga gwe omuntu atali muyonjo. Kyova olaba batugamba bw'obanga onaabanga oli mukyala, twala obudde okwate luno olugalo oyeseyoko wansi ogyeyo ebyo ebintu ebibeeramu ebiseera ebisinga bijja kufe abawala abalina ababeezi nga gwe weegatta n'omusajja. Gy'okoma okwegatta n'omusajja, omusajja bw'atuuka okumala n'akuyiwamu ag'amazzi gagenda mu bifo gye galina okugenda, agamu ne gakomawo ne gatafuluma ne gabeera omwo munda. Mu kubeera omwo munda ne gavunda. Bwe gamala okuvunda ne gatandika okwokwata omwo ebitoletole. So ebyo ebitoletole gye bikoma okubeera eyo ogenda otuuka okuvaayo oba bigenda okuba nga bitandika okutonnya oba gwe tobijjeeyo. Era kyova olaba abasinga bawulira okubasiiwa ng'ebyo ebintu bigenda kuvaayo. Bibasiiwa bwe bimala okutonnya byokka era ogenda okulya nga akawoowo akabivaamu kawunya. Yes, nga kawunya. So abawala abasinga bagamba no, it's not normal okuyisaayo olugalo, basenga babigaana, dokita yabigaana, so and so. Kyova olaba batugamba tokuza zino njala. There is a reason. Enjala zino eno bw'ozikuza togenda kunaaba bulungi wansi. Wansi weetaaga okuba ng'oli muyonjo. To only those abali mu relationship nga gwe weegatta n'omwami oba n'omusajja. Obanga teweegatta na musajja tosobola kufuna ezo discharges. Kino kyensiba mbagamba tosobola kufuna ebyo bintu byeru agantu agatoletole agakwata. Tosobola oba teweegatta. Lwaki? Kubanga munda muli
oba muyonjo nabaana terina kintu kyekuba kikyafu nti oba wayingiddeyo amazzi oba bino tebivaayo. Weziba nga discharges zakujja zijja zino eziri nomo eziri creamy ezinaanuuka ezo zitera okuvaayo, naye bino ebijja nga byekutta weebiti biringa ebitole biringa amata nga byekwata wamu ebyo byosokoolayo munnange obwo bwa bukyafu. So njagala mmanye erigwe osobola kuwulira otya bwe bwegatta n'omwami wo n'otandika okuvaayo ekyovu, yolowooza ekyovu ekyo kiri healthy oba nedda? Njagala mmanye mu comment sections. Amanya yenza Sheila Adita Imbagalanyi.